abalangira ab'ensikirano mu bitiibwa byammwe, ba ministers okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga abali wano olwaleero, abakulu ab'ebika abakulemberwa, isa abakuŋŋaanya, abalangira n'abambedda, abakiise ba Busoga Lukiiko, ba Musaayi Muto na buli muntu mu kitiibwa kye, koddeyo bassebo ne bannyabo. Tubaniriza ng'omwaka gwakatandika kubanga gw'omwaka gwa mikisa myerere ate giidaba mingi, era nga tubendeza omwaka omuyamba, omwaka omuyaaka ogw'emirembe, ogw'eisanu n'ogw'okukola. Mwebale ino kwidda. Nongera okubebaza emirimu egy'endawulo gye mugiire nga mukolera Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Emirimu gyo kamaala tiida kusobola kugyogeraku kubanga niijeene gyeyogeraku. Mwebale ino kutaamu biseera byammwe, kutaamu biduubo, kutaamu mpiiya nakuba babuvunaanyizibwa yonna yonna ye muwangaalira. Kanje ku nsonga enkulu waire bagyogeireku nongere okugitangazaamu kakatono. Mu biseera ebitali byawala omwaka oguweire nawe bw'obuvunaanyizibwa, ate nze bampa obuvunaanyizibwa bwaba twena so ndikyusamu nga ndikuba nti twaweebwa obuvunaanyizibwa okuba nti ba Musaayi Muto kubanga n'abakulembeze mu biseera ebiri kwidda nairala abawala bali kufunanga amabunda ng'ebiseera bikaali oba ng'emyaka gikaali. Kwegamba bwe bajja okulinga mu statistics ab'ebitongole eby'endawulo mu umbrella bya United Nations nga Busoga n'emu ku bifo ebiri kusinga kuba nambeera oti neno. Baasalawo babitaamu ebigere baida batusaba nti bwe tuli abakulembeze mu Busoga yona yona omulimu guno tugwongeremu amaani era tusobole okukendeeza n'okutoolawo omuze guno. Ekibeeteisa olwaleero n'olukiiko olusoose kuba nize yalwese nga nenda mu butongole obategeeza nti nga bwe mwambaire obulungi mu ngeri y'obwobuwangwa muli bantu babuvunaanyizibwa, n'okubategeeza nti ku mirimu gye mukolera Busoga mulijja kwongeraku omulimu guno, muleme kuguulira nti mbu gubenga okuva olwaleero omulimu guno gulijja kuba mu bakulu b'ebika, gulijja kuba mu balangira n'abambedda kuba abambedda balowooza mbeeraviire aye ndi kwidda ye bali omukono gwange kuno kwe bali, nga gulijja kuba buvunaanyizibwa bwa bakatiikiro, buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Tusobole okulwanisa omuze guno guve mu Busoga, abaana baife babe babuvunaanyizibwa n'ab'omugaso ye tuli ne Uganda okutwaliza awalala. Era nga bwe kikoleirwa nti bwe kirikobebwa nti abasaada n'empango nife abakulembera amaka era nife aba bamaka twaba nti byona byona ebitagiire bulungi tusobole okubigondoola. N'olwekyo twongeremu amaani mu mulimu guno nga kwe tutaire bannaife bona bona abandi tusobole okutoolawo omuze guno. Kubanga bwe tunaaba ekitole tuidda kusobola okuba abawanguzi. Buliido isa abakuŋŋaanya wale yali akaali administrator w'abakulu b'ebika yaidanga yandoopera
nti abakulu b'ebika emirimu baliyo baligikola egy'obuwangwa okusigala nga tukatambula mu maiso, egy'okutukiikirira mu bizibu era bene ebiva ku kyalo, n'egy'okwongera okubisa emiranga n'emiramwa gyona egya Busoga. Aye yankoba nti abasaadde abo yotabeeyo abasuuka ebisatu bali kwenda obatuma emirimu. Ekyomukisa omulungi nti tulina Kyabazinga initiatives nga baba inonoire nti eri mu office yange nga tulikwongera mu amaani mu mirimu gye tuli kukola. Tulijagemaganira walala nimwe era ndi batuma ndi bawuvunaanizibwa omulimu guno nguteemu ebigere guteemu amaani yona emwangalira sobola okuba abawanguzi. Eri abalangira ab'ensikirano n'abambeeda kuba bali ku mukono gwange guno ogwa right, obwa Kyabazinga kuba mwena mwe muli buli kuyida mu masaza okuba nti omuze guno tugukendeeza era tugutoolawo. Tulikwenda mweyongera okuba obuvunaanyizibwa, mwena mweteeketeeke kuba nimwe abakulembera masaza ag'endawulo. Mugemaganire walala n'abakulu b'ebika, mugemaganire walala ne ba ministers ab'obwa Kyabazinga bwa Busoga, abakiise ba Busoga lukiiko, n'abo bonna abalijja okutweyungako akotali ni Busoga ena yonna tusobole okuba abawanguzi. Bwe mwedukira mu biseera ebyeyira twatandikanga tulikola emirimu aye ng'emirimu gyeffe giri kutambula katono. Aye tugiire ng'emyaka gitambula, tugiire nga tufuna omuzungu kyayita experience, twafuna emikwano gya Busoga, nife beena Abasoga twasalawo twayongera okuba ekitole twatambuza emirimu. Era nga egimu ku mikwano gya Busoga nga n'omuli ebitongole ebituwa empiiya, n'omuli abantu abatuwa empiiya, nimwe mwena mulina emirimu mingi emukola mu Busoga muno okutwaliza awalala. Nawe obuvunaanyizibwa Oweekitiibwa Osman kuba ebyo byasinga kutegeera okuba nti n'agemaganya bona ba sponsors ne ba development partners betuli nabo, era nkiwa nti muli kubona endawulo nene ino. Era guno omwaka ndikwenda ayongeremu amaani nti kubaliwo tujja okutuuka omwezi gw'omukaaga ayongere okuleeta abandi ng'agemaganya walala ni tiimu ye. Eri Katiikiro ndikwenda ayongere okustimulayininga systems ed'obwa Kyabazinga bwa Busoga kubanga ye tuli kujja emberi, tuli kwenda tukola emirimu kamaala Abasoga balitusuubira mu bingi nga tulina empiiya ate balitusuubira mu nti obwa Kyabazinga bulina okwewanirira bwene busobola okubaweereza. So ndikwenda stimulayininga systems ng'agemagaine n'isaba kuŋŋaanya, ng'agemagaine nibaana abandi balina abandi Busoga esobole okutambuza emirimu gyayo bukalamu. Era nga nenda agemagane nimwine Professor Lubega Kisambira Mohammed kubanga naali ni charge ku nsonga ed'ebyaife. Omwaka gwe tulimu mugwidi bulungi, batusuubiza ebintu bino era Katiikiro agemagani bakatiikiro balina ababiri tusobole okufuna ebyaife. Ekiseera ni kino Busoga esobola okwewanirira, tusobola ogituusa mu buntonje. Ng'amaliriza nongera okubebaza emirimu egy'endawulo gye mukoze ate n'okuba abawulize n'okuba abakulembeze Abasoga bonna bebabonerako era nga tukabasuubiramu ebirungi kamaala, twongere okwenyweza, twongere okuba ekitole tusobole okutuusa Busoga gye tuli kwenda egye. Kibumba
abe nimwe Busoga okwisanya n'amaanyi twebedde twena